zole ya Kenzo naye Kenzo alina tuukira Bobi Wine amugambye nzize kukyanga Kamiliyoni we yagenda Kamiliyoni ne yasooka n'amera amalala ekyaddondo gwamulako kalulu k'ekyaddondo teyajja bannambooza babalabako tebajja naye baamanya Bobi Wine go w'amaanyi wa Uganda yokka nsi yonna w'amaanyi olaba Magufuli yagambye president wa Tanzania yagambye omusajja w'amaanyi Magufuli Bobi Wine w'amaanyi waba kuwadde obudde n'oyogera naawe weebaza amina kati kabako malaga mukubira essimu sibwe kiri mutwe kono jajja mmwe njala tweni ono Bobi Wine omusingi n'amaanyi gazze mangi nnyo n'abanga mu kujja kwa Bobi Wine ono abantu bangi bazze ne bafunamu tutunulira Bobi Wine wajja Ghetto TV etandise ebintu ebyenjawulo abantu ne beegatta ku mugendo ogwo ne bajja bangi Akibakato gomenye bafulufiga bazze babbaje tetujja balita kuba nsubira bafulufiga bagenze okujja babbaje bagenda okujja bafulufiga bali bazze fulufiga naye lili naye ne Akibakato twala aluwa twakumira mu motoka emu ne ba Ricardo aba Ghetto TV twali mu motoka emu nga fulufiga Kataala nga yeteekako ebiviri bino nga linganga mu jonkezi nga Kataala nyo nga akyawandiika mu bigundi kati abo namba manyi 2020 King of Analysis CORP Promotions Rupi okuba ku kyabase Star TV ne Metro FM. However njagala okwebaza okuba nti muzzo mutugobera mu banga bintu ebyenjawulo ombere enjawulo nawo atutuze tutambula so ennaku lwa leero mu business eno bamawuli kano getulimu ne mu entertainment business getulimu abantu bajja kwebuuza omuntu lwaki amala ebbanga mu mulimu naye nga tagufunyimu oba nga agufunyimu so naffe ne twebuuza omuntu lwaki abeera mu mulimu ogwo nga agufunyimu oba natagakufuna abala ne bagamba tebafunamu keeping appearance oba address so mu mbeera eno olunaku lwa leero tuze tutambula tukulaga tulizigoti tusinze kulw'emityanje so olunaku lwa leero negatako kubanga nkwaniriza ku channel yaffe eno tugunjule oba tuvumbule muganda wange amanyikiddwa nga Ambassador Firebase Ambassador nsaba buuze kuba giriko Bannayuganda mugamba kize bampita Ambassador Firebase natete oku TV oku radio wawa obanga omanyi buuza jajjawo batomanyi buuze Ambassador Firebase natete yani Ambassador erinnya lino lya Ambassador lijja litya erinnya lya Ambassador twatandikira nakiwa Bobi yalimpa ngamba onjagala nyo nteri muntu yali agadde Bobi Wine nga Ambassador kwanza Bobi andi musaayi mwagala tuwan okitegeera mwagala ne tubeera ku Firebase awo agamba obeera wa ne banubiani awo ne bagamba mbeera natete ngamba gwe Ambassador wange ali nange erinnya ne ndi promoting no nga buluwo kuona amasimo olito wano mu Uganda nze naleeta okusaba ennyimba okuba ng'osaba olimba lw'omuyimbi ebyaliwo walingangawo byabufuzi abalu bakyoya baani nga bebali mu byobufuzi naye nendeeta tekiniiki eyo nebataneko Ambassador wa Firebase nateete biki nemba nze mu Uganda sijja kulimba muntu gwe nsinga okwagala oba biki Bobi Wine kubanga bino byennyina lwa Bobi Wine njagala tutunule Ambassador wa Firebase osisinkana otya Bobi Wine Bobi Wine namwagala twabira munakiwa nga nyambala ebigatta ebinene ebipale nenga mumatira nenga alina bakanyama be nga bakuba enkukula ne kanyama mwayo olwasa olw'amazzi nakumatira nze nga ne Bobi manyi okweteekamu amazzi amanye nga ngula erize nga muzeyi wanywedde kaki kamu okitegeera nga mwagala ekyabana neggayi gwo mumatira nangamba osobola okwambala essuuti nampa ne kaadi ey'embaga nangamba jangu egyo n'emyaka Bobi ne mwagala n'ava mu okubeera nga ndifaani we n'afuuka taata wange nemba nga nze mwagala sijja kulimba Bobi yakyusa nnyo obulamu bwange kwanze n'abaggayi be nabeera bendaba nga tubalina kye bayina naye nga nze kwaneegomba Bobi wani kyova olaba Bobi byayina nange njagala mbenga oyagala obirina ojja otya e Kampala Ambassador oba wazaalibwa Kampala nyinza oba mbuziza kikyamu ojja otya e Kampala oba wazaalibwa Kampala ale saazaalibwa Kampala nazaalibwa wali mu katawuni kemusanze kali wali zigotya mu katawuni yesebo we nazaalibwa mwaka ki sikyajjukira mwaka banga ddene simanyi so njaga tutunulire osinkana Bobi Wine otandise okolagana ne Bobi Wine entiko yo abantu okutegera nti mbutuufu Ambassador gy'oli etandikirawa edda bali bandabanga omanyi omuntu w'otandika bakulabanga fala okubya ebigatto biki naye nga nze njala Firebase biva ku bayimbi b'ennaku zino tuli eddanga okutuukira Bobi Kamiliyoni ng'oba waakabi nnyo nga ne ku kyalo ojja kulya abakyala bajja kuyayaana buli omu akulabe nga babaddeko ne Bobi Wine ennaku zino obwa serebu w'ennaku zino temuli faida awe mudde naye mumuyita serebu full figure naye wayogera serebu bajo serebu kali bwayonooneka ne luli ng'omuyimbi otuuke kali abakenzo bonna bansangayo wa Bobi
Bisira bya nimba. Biri musambu, biri munana. Era ngana ko nateta nga kalaba akanyarwanda biki bwe bityo abana nze nembeerawo. Otegeera Miki Wine yali akyasoma nga nze gyendi nga ndi kufaya yantwala kufaya base bamuyita Banjo man. Nga yakakuba kayondo bangaki. Kabaka kayondo, kabaka kayondo. Ngambo josalekeri ngende kamuteza bucha mani nga inezalawo. Bucha mani omulema nga azoleya. Nene ngama nja ku mwana akubya balimba. Yaze ngaba bavubuka abali eyo. Tokkirizanga buli wolabanga omuntu akujovuna tokkirizanga lemerako. Sana nange banjovuna nagamba nentya. Sitya. Ngana ngeze ninalo wemanzize. Obolumbye. Aliwe mba nkwagadde kali nze sente saso kugola wano. Bobi yampa bivulu. Aye neza post era nenzi muyiyamu nenzifuna. Ampadde ekivula ze na nyimbira bwerere nezikubisa bana nazo era nzijje muye mulo. Na muyiya nenzifuna. Njaga tutunulire olugendo ne Bobi Wine lubadde lutya gwe ng'omuntu. Olugendo lwange ekisooka Bobi kyensooka omwebazaako ne mukyala we. Tandabisangako anjagalirayo ate luli nali Bobi yanjagala nga nfaanana bubi nyambala ebigatto byonna nga engato zigudde olubege nga nfaanana bubi nga Bobi asobola okuŋŋamba ambasada tuula mu mmotoka yange otegeera tuula kumpi nange nange omuntu bw'ati Bobi ng'asobola nze Bobi we namulaba mwana oyo gaayi wa kabi olaba mwana ajja tufuga baagira bakayita kabeero kabeero kamanyi ke bagira ebyennyanja ne bigata wali kusabaleyo nga bakagitandika ne batuyira ku lusaniya nange nenjija liri ebigatto byange ebigatto bigalo nenja nendya ne Bobi naye naalya naye osanga yenyinyadde mwala ofuba ne ngamba no gaayi mwana gaayi amanyi embeera za ghetto osanga no gaayi ng'obuyimbi bw'ennaku zino sasa kakakuba oluyimba lumu kagenda kamera amalala akaguze mukona okitegeera naye nga okitegeera nga bali bubi nga bavimba ne ngamba Bobi kati Bobi ne bakola wanula bubiiki ebusaabala nzira kankugambe nga mbeera ku mulyango nze asalawo mukazi wa Bobi nanneesiga nnyo kwanza obeera kyali wange simanyi kulya buno busente bwa mangu obutandika yenze gwe basooka ogula transfer nga wala be bagula ba Ronaldo ba Messi ntandika ovumirira Bobi Wine okuwa akasente kali nze wenkolaga obufaananyi bwange nga ne kato yajjira osibaga kato ng'alinga avuddemu ebyenda ng'ate yalinga akuumanzi nze ate nga gyendize soogera ebintu byange byonna babimanyi kituufu nenjija sebaba yampaako obukadde 15 nga sibukwatanga nabo ndiko vuma Bobi Wine ne mbuuze naye osobola okuvuma taatawo nze Bobi mwagala mu musaayi segana okitegeera n'asooka mpaako obukadde obukaasi n'amawulire gaakuba muva no mulo muve ku bino nze siripidde kati tinali mu byobufuzi nze nabaga Bobi ne wagenda mu byobulimi ne wagenda mu byobulunzi njagala Bobi oli wamu Bobi Wine wavudde mu kyebayita ekisinde kya People Power wekibadde ng'ekyagala okubulawo nga Nuupu ezze okyali naye ne mu Nuupu kati nina kaadi kugambe Bobi Wine taata wange jalaga takola kikyamu gyendi Bobi Wine tasobya takola ki okitegeera wano mu Uganda omuntu gwe basinga okwagala kabaka kituufu addako Bobi Wine kirizo bagaana amina Bobi Wine tasobya tomukubira busimu okitegeera tomutawaanya tetumwaga ye mununulizi w'eggwanga njagala tutunulire mu mbeera okubeera ku Firebase awo Bobi Wine ozze otutumuka erinnya we litutumuka ery'amaanyi emabegako okwatibwa baani abakukwata ambasada n'obuzibwawo byali byadde ebyo nga baganjagala Bobi byali byadde ebyo nga ne bino tebinaba kukyaka ebya People Power Bobi yali aluwa nakuba simu ku CBS nga nenvumirira nnyo wano mu Uganda nkugambye bana nange nakikuba erinnya lyayambuka tetunonya kyobula tukunoonyeza erinnya lyayambuka okujja mu kamera zammwe zino nakedde kulimako mu nnyanya nina nnyanya zange emiwogo gyange nakedde kukeera kulimako basadde erinnya nakuba okubeera kuba Bobi Wine nga wakubye mu byobufuzi basada nakuba yiiti bwe bakkiriza bagaana ze nakuba yiiti nga ne bafuulu figa basembadde nga kyatunda butunda eri ku Salama Road nga kyali awo ku Salama Road nga mobile money yawo nga alya bulimbizi nga tayina mulamwa nwe nakuba yiiti goba tomanyi buuza jajjawo ambassador wa Firebase na tetu abayina radio abayina TV basada nakikuba nina erinnya tosola na ddimpa kyobola n'ebintu byennina tosola na kumanya bwongo guno mutwe kulo mutwe se element
Otegeera naye njagala. So ambassador abasajja bakwata ebiseera ebyo bakutwalawa. Bantwalawo nateete ne biggwa ebyo story saga nazinyumya. Baba bakutiisa butiisa tiisa kujja kumulamwa. Ove kumulamwa. Naye wo bakusanga nawe oli mutiitiize ebyo. Ebyo bakuzoganyaamu naye bakukanga naye kali nze nsigala Bobi Wine mwagala taata wange. Ambassador ku bantu abale ne Bobi Wine Buchaman bavaayo abasigadde betujja tutunulye Buchaman n'abasigadde abavudde ku Bobi Wine balese nga boogera bisongovu eri Bobi Wine katugeze ne Buchaman oyo mu kuvaayo kwe alaga Bobi Wine ayita mu asente gwe ng'ofunye mu Bobi Wine kyama ki ekiri awo ekisinga akambagambe buli wobeera n'abanene Bobi waakusembeza kyavugagga okutubeerako ne Bobi baana bangi Edi muto mwali temubamanyi. Bakato mwali temubamanyi. Ne uli wosembera ne Bobi bakumanya. Kali ku mikwano gya Bobi nawe oyino gifunako. Bobi Wine ali abo Buchaman, ate Buchaman mudawa nnyo mudongo era zine wunya n'okwewunya nga akyapangisa, akyabba nnyama ku mizigo n'owulira Buchaman badawa. Omanyi lwaki badawa? Yabeeranga ye vice. Ekintu vice okimanyi? Vice nga yadirira Bobi Wine nga ne waayogera. Bobi Wine taddamu. Nga ne wagamba va mu mmotoka. Bobi Wine taddamu. Okirageera kali gobeera otya nga Bobi Wine akuyina mu beach. Akuzimbyemu emagere. Alina semakookiro gwe n'obeera ng'okyali bw'otyo nange just ambassador awujja obunyama twene ono Bobi Wine omusingi n'amaanyi gazze mangi nnyo n'abanga mu kujja kwa Bobi Wine ono abantu bangi bazze ne bafunamu tutunulira Bobi Wine wajja Ghetto TV etandise ebintu ebyenjawulo abantu ne beegatta ku mugendo ogwo ne bajja bangi Bakato gomenye bafulufiga bazze babbaje tetujja balita kuba nsubira bafulufiga bagenze okujja babbaje bagenda okujja bafulufiga bali bazze fulufiga na lili naye ne Mutwala Arua. Twakumira mu motoka emu ne bali Kado aba Ghetto TV. Twali mu motoka emu nga fulufiga Kataala nga yeteekako ebiviri bino nga linganga mu jonkezi. Nga Kataala nnyo ng'akyawandiika mu bigundi. Kati abo namba manyi. So njala tutunulire. Abo bonna bajja ku Team Firebase. Olowooza baafunamu? Kisooka bafunyemu. Ekisooka Kato tuwaliyo yali amumanyi. Bajjo yali yeefula Ssaabavulu naye nga nze simumanyi waliwo nabuuza naye sajja kino kireekaana kyawa nagamba oyo ategeka yaliko bawaawo n'omuyimbi Zani Brown nga just kuba nze kankugamba wali mu Uganda manyi omuntu omu Bobi Wine mulimu embeera tosobola kuntegeera muntu omu asobola okuŋŋamba ekintu n'entegeera Bobi Wine yekka njagala tunulira ambassador okuva kwa Hashiba Kato ne fulufiga eri Bobi Wine ani yasalwa baasala omanyi lwaki baasalwa mulimu abantu nga bakwagala lwa Bobi Wine kituufu okitegeera ova ku Bobi Wine bati bakyakwagala nze waliwo sipapa we yampa ssente sanga nange namuvaako sanga bino byonna sibiyiina ekisooka NRM kati kyogamba ffe babalamu tebatulabangako kyogamba kati Bakato ne bafulufiga ne bajja ambassador ndi mutono abavaayo bannange kyogamba tebatulabangako naye amazima amanyi g'abantu gasinga obukulu nze ambassador njagala nnyo erinnya kyova olaba emyaka gye mmaze tolabangako nga ndabisizza Bobi Wine kibaalaamu baavaayo kale bo balaba nga baakabi naye ate oba oweddewo kati sooka weebuuze ebyobufuzi geza biggwa bagenda kuddamu balyewa simanyi ekidda njagala tutunulire Bobi Wine waayingira ebyobufuzi ayugumiza nakankanya abantu mu platform zonna abayimbi alina level gy'alinnya ey'enjawulo mu politics alina ebikonge byassa okuba nti biyingira nuupu oba people power mu bayimbi side eno waavuddeyo abayimbi amu abalese bakukuluma ng'Eddie Kenzo takwata masimu ge ekisooka nagambye Bobi Wine ye tasobya Kenzo alina okugenda wa Bobi Wine amugambe nzize nga olaka milioni we yeesitula n'agenda Bobi Wine alina alowooza biteeso byakuteeseza ggwanga lino okitegeera kali biteeso Kenzo ekimuzoleya okitegeera muyimbi era naye yaleetako yakwatako Uganda bendera simuzoleya Kenzo naye Kenzo alina otuukira Bobi Wine amugambye nzize kukyanga kamilioni we yagenda kamilioni naye yasooka n'amerayo amalala ekyaddondo gwamulako kalulu k'ekyaddondo teyajja bannambooza babalabako tebajja naye baamanya Bobi Wine gwe w'amaanyi Uganda yokka nsi yonna w'amaanyi olaba Magufuli yagambye pulezidenti wa Tanzania yagambye omusajja w'amaanyi Magufuli Bobi Wine w'amaanyi waba akuwadde obudde n'oyogera naawe weebaza Amina kati kabaka omala gamukubira essimu
sibwe kiri mutwe kono jajja mmwe njagala tutune Bobi Wine wa music no one wa people power yaukanya atya n'abantu njagala abantu bategeeze abadde bakyalina mu akajanja n'akamanyiro Bobi Wine wa music oba Bobi Wine omuyimbi ne Kyagulanyi Ssentamu wa nupo wa people power ayawukana atya kyagamba banna Uganda obanga omanyi nga mwalyanga paani ne Kyagulanyi Bobi Wine nga mwalyanga paani ne munywa busoda bamwe n'amazzi Bobi Wine ono kati Kyagulanyi mulala okyegeera wanjawulo kati president takyali muyimbi president Bobi Museveni buli we yeebaka atya Bobi Wine kuba Museveni alida kubangako place up nera tulabanga Museveni akubaki gegategeeza amanyi ate gwe omuyimbi amanyi g'abantu Bobi Wine agaggawaziza abantu bangi guli muyembe bunyenya gukine gukunkumula kati bangi kali full figure yali tasuubirangako kulinnya ku muliro pozi nga gwa pasi nga gwokya naye kali yafuna amagezi n'alinnya ku muliro gw'emmotoka okitegeera okitegedde manyi ga Bobi Wine ekisooka abayimbi abatadde ku levu bali babalaba nga abayaaye bali banjaga baki abayimbi kati bagenda tandika batya abayimbi nga n'omwana wo okuyimba agamba oyo mudongo kale time eno agenda otwala eggwanga muyimbi Bobi Wine wakati mulala nnyo olita ono Kyagulanyi oli Bobi Wine mulala ate no kankusese Bobi Wine tekiniki gyayina wakusingana ng'akumanyi era addayo mu Bobi Wine akyuka afuuka kamiliyoni nga woolina mu Bobi Wine era n'omusanga nga ate Bobi Wine teyeerabira muntu gw'amanyi ekyalaamu kituufu teyeerabira Bobi Wine kati alina ebyokukola bingi nnyo mu Uganda nnyo njagala tutunulire Bobi Wine okujja kwe maanyi ne mu byobufuzi alabika nga abantu bamutaddemu bambega bangi abantu balowooza nti babadde balira nupo babalira Bobi Wine munda bambega be baani abo nekyo ekintu ky'oŋŋambye tetujja nekyo ekintu ky'oŋŋambye bambega mwebali naye nga nze sijja gamba ono mbega naye mbega tojja kugamba muli mu kifo kimu mwena mwagala ekibiina kimu muli bambulera muli 15 muli babaka ne weebuuza gwe mweyagaliza mwekka sooka otuuse Bobi Wine waggulu nawe ojja weesimbe ate suli ajova eri ayambala akakofiira akalwedi gwogambe oyo wa people power biki wa nupo ekitegeera buli omu yeeyagaliza ggoolo ye bambega tebabulamu naye Bobi Wine ye muntu bannakyo bulaba oli nabbi wa Uganda Yesu Bobi Wine ye muntu akumanya n'akulaba bw'ati n'atakulabisa gwe n'okola obubadi bwo obukerege bwo bwonna ne weemuula Ssenyonyi wali omumanyi naye si ye mwogezi bwekiri njagala tutunulire olunaku lwaleero nga tetunawa kujja tulambule tulabe ambasada mbeera birungi byafunye mu mulimu ambasada okuvaayo kwa Bajjo eri Bobi Wine okwogera ebitakwatagana oba okwogera ebigambo nti yayabudde ekibiina kya people power banupu akugenda kukosa Bobi Wine Bajjo mukozi wa Balamu mbadde kimanyi Abitex mukozi wa Balamu obadde okimanyi so kitegeeza n'Abitex omugatte okwo Balamu oli best man wa munne Balamu oyo Bajade yali adda ssente nnyo bali bamubuuka dda kale gamba omukisa gwe baafuna ne bono basajja oba basajja mivule oba basajja biki ne basajja mivule basajja nkali ali awo omukisa gwe baafuna Bobi Wine kye baali baanoonye dda nga baagala kamera nga balinde Bobi Wine bagende bagambe muzeeyo omulaba musajja atuwadde kaadi bargaining power neyeyongerako kati Bajjo ono basajja mivule wamulidde musajja mukulu ali myaka 7 jjajjange banange njagala ka ploti njagala kayumba kamotoka kati nze mbasada ku bintu byennina nga nzirawo nga nkaaba abasajja baswaza abantu abo kati bayeyongeddeko yagambye ataakola mu buvubuka Bobi Wine abikole ki abimuwe ate Bobi Wine gaya aliyala Bobi Wine takyayimba Bobi Wine alina ebyokukola ne wajja buzaawo ne mugamba mukyaziza poliisi ejja takyakola naye bano Bajjo bajja era baafuna kubanga Bajjo wali tomumanyi n'atandika okuyomba bannange biki byasiru babuwaani ekyabalaba bangi abaana bangi abali mu kamera nga baagala kamera nze mbasale mbangambye okufuna kamera tofuna ne kamera 15 naye bangi babeera mu kamera n'omulaba nga ali eno biki kati nze bete bikyandya muganda wange njatunira ambasada okubeera kuwa Bobi Wine olabika gwe ng'ofunyemu n'abantu erinnya we liri nfunyemu naye n'ekyo kyenjala kyoyagala njala nkumenyeeko nfunyemu lwaki neebeereramu neegomba Bobi Wine
nankwatirako akatini ke yankwatirako saagenda mu mabaala kunywa kunoonya abakyala kugula motoka za kabi kugula perfume kwambala ki namanya ennaku yange nemmanya olabira nga olumbe lukkubye wansi wewe weeta ambassador wa Firebase Nateete olumbe lukkubidde mu kazigo ka Road bajja kusitula n'obukunta buvi bakusuule wali mu ddiiro so buli ajja okulaba ajja kujja nga azze kulaba ajja kujja nga azze kusunga okay mu mbeera eyo ambassador atukyalina njaga tutunulire okoze ebintu ebyenjawulo mbadde nkuleeta nti ofunyemu olowooza omuntu wabeera ku kusegererwa omukulu nga Bobi Wine oyo nga yeebeereddemu nayeebeereramu ebbanga lyonna neyeebeereramu ebbanga lyonna alina kukola atya okuba nga afunamu okuvayo nga teyegisiza ekisooka niwo ofuna emitwalo 10 giyina omugaso wenfuna 10 osobola okujja wano n'ennima niwo ofuna akakadde osobola okujja n'ogamba nyongeddeko akataka teri ssente ntono weebeereremu tojja saba leero Bobi Wine enkyawo omusabe naye akwetamu naye alina ebizibu bye toli mwana we si yakuzanyoko yakulemererwa ne taata we yakulemerera ate osabe Bobi Wine waba kwatiddeko akwatidde kulina kwebeereramu nawe kola ku bulimu bwo kuno eno atukomyewo tukyaline ambassador wa Firebase ambassador amanya amatuufu gwani zamanya agamba mpita Sebale Grace kuba abantu beebuuza ambassador kati nkugambye kati Firebase yenze teri amanyi gakika ni mukama wange tagamanyi Firebase keka nekyobola sijja kulimba ze muganda wange tosobola kunkuba nkokola wa Bobi Wine oba gwani ekyalamu oli taata wange olunaku oyogera minuni emeka ne Bobi Wine kati kale ennaku zino niwe ekiyinza okwogeramu naye emirundi ebiri naye ate kale ennaku zino nga ntera okubeera ku kitebe mulaba buli kanaku naye kati ku ssimu kwa naye bana yate Bobi Wine wanjawulo wakabi naye era asobola okukukubira nga ikyali wange nga ndudde okukulabako okitegeera Bobi Wine kati alina ebyokukola bingi nga nange kenyini n'essimu yange eno waliwo akuba nesiŋŋaana okukwata nemulala nensingaba message nenjitunuulira omuntu obeerako wakati ono alina mulamu akijtalina kyaŋŋamba bwebito naye kale ng'abantu buli omu olina mutwalira mu grade mu kategori ya muntu buli omu mwana muto nsanga nseka njaga tutunuulire nti mulimu guno gw'okukuba amasimu gwakututumula buzibu ki bwagusangamu mulimu guno mulimu enkokola mingi namwe abakozi b'amativi muyina enkokola okuba ennyo ng'agamba njagala bapya neweebuuza ate gwe neweebuuza nawe kenyini aweereza oli mukadde bakitovaako ne bafuna abakozi abapya wawulira ng'olina omuyimbi gw'owaana agamba bannange balaka bakuwadde ssente kozi w'abalediyo wawulira naga gundi kati nze mbasala nsobola okuyitamu emirundi nga 10 nga njagadde mu pulogulamu yo kwambeera n'essimu nga 6 ezikuli okumpi awe nekuba wonjijjako eno kati waliwo omudaawa yali ku TV emu eyobukedde agenda nannyigako nemala kati gwe oli mwana muto nempitira ku layini endala n'endala pulogulamu yo ekanza omuntu nzekka nenjikubamu mba nkulese bulesi kunyumisa pulogulamu yo obuzibu bubeeramu enkokola oli n'akuzoleya ne esimu ekikulu kizibu naye akatandika ozikuba emyezi omwezi gumu aba alaba ate gwaliwo nange akulaba nga kataala n'alaba mukuba amasimu kuno erinnya lyajja n'ebintu ne byambuka tekiniki kyeriwo nti gwe nga bw'obadde oyogera gw'oyitamu nnyo okusinga ffe abalaba akatandika okugakuba teri simu oli tagamba nga sita amasimu kulemerako bulemezi abaana abali eyo kulemerako nakuwa abakozi b'amativi kitiibwa n'amalediyo tukona abakozi ba TV balimu balina obutimu obufubafu balina okukola kyobola abakozi b'amativi abamu baavu bajja fa nga baliyala ojja n'owaana omuntu ng'agamba bakuwadde sene ng'omuntu oba omwagadde bwagazi sabayo oluyimba olulaza omuyimbi gwenfiiri nga sijja saba muyimbi mulala nga buli wandabandabanga kidoli so olina kusaba muyimbi gwewulira njagala nange nga nfiiringa kati nze sijja kuwano mu Uganda oba kinze mbasada ndabye ku ssente ndabye buli kimu nze tondabangako mu bibiina birala nga nzunga oba bano babeesige babaddewo bani babadde bakamiliyoni osobola n'omubuuza nga tammanyi naye ng'akuulira erinnya aliwulira mpulira bebbeku ne ye namuvulugala maaso ku maaso mirundi egi ebiri maaso ku maaso ku pulogulaamu y'abakasu ku maaso obuba bamanyi mbasada nina erinnya kali mwe mbasada kambagambe
lwaki temugenze ne munoonya aba DJ Michael lwaki muwano we muli wange ngana okutegeera wali we muli maka gange no ttaka lyange lwaki temugenze ne munoonya aba Kireva je ne munoonya aba DJ Michael aba Chameleone aba Bebe Cool lwaki muze kuloonya aba wa Bobby Wine kuba neera yaliko Bobby Wine ali naka kusese Bobby Wine waabeera kwali nange ambassador mbakwendi kituufu musayi gwe gumu Bobby Wine waagwa nange engwa enkwe kyobola bazo omuntu abuluga Bobby Wine mfiirawo omukajambula Bobby Wine gwo mumanye ekimuli ambassador mukuba amasimu buno mulimu competition erimu abakubi b'amasimu mwebali bangi erieta competition mwebali bangi nnyo olyazi kuba n'agamba kali nsinze ambassador ambassador Anaweza sijja kulimba mu masimu muno inamu abantu bempe ekitiibwa benkuze empuli ng'abaliwa bo yaba makolo kavuma nkuze ba mama afuse nateete oyo mama afuse nateete yandeeta mu system yasooka n'okumpaayo ekyebiri okiregeera oyingire omulimu mulimu abantu nze mpa ekitiibwa naye nze ambassador ekikuwa embeera zange seefasa oba onjagala nange nkwagala oba tonjagala sikyanoonya mikwano. Okay, ambassador tutunulye obulamu bwo mu mbeera y'okuba ku bayimbi basimu n'ebisigadde obulamu abayimbi bano n'ekirala ajja n'akufuula mukwano gwo ng'alinayo kalonkike nakukubira essimu yo n'agibugumya ate essaawa weetuuka ng'ekibulu kibule ne woogikuba taddamu kukwata addamu kukwata ng'alina luyimba lupya manene n'akayimba kange kapya kibula nze nako abayimbi sijja kulimba bayimbi bameka b'okolera ng'ogyeko Bobby Wine bayimbi bangi kati Mary Bata genda ombuuze nze namuleeta introduce Mary Bata nze na bangi abayimbi baani babbigayi baani bayimbi bangi ba Victor Kamenyo baani bamutujju baani se muyimbi gwe sireese bonna bakenzo bangi ngo bataddeko ettaffaali bataddeko sabaluyimba abakyala mwana bangi naye abayimbi bafu mwana sijja kulimba abayimbi omanyi lwaki nze ambassador ndi nange enzoleya kale muyimbi ki ayina byennena zewalo n'omuyimbi agaaka nkutereko obusente onsabira akayima nemugamba essimu ye ereeta mannya ki sente zo ziddeyo omuyimbi akuwa emitwalo 5 nalaba nga akulinga akuwadde akakadde kituufu n'agenda ku mukozi wa leediyo n'amuwa emitwalo 40 naye nga nze erinnya lyo njaddi kuba ku leediyo nga 10 nga ye asigadde wamu awo omukozi wa leediyo ojja kubeera ku leediyo yowaanemu naye nze buli linnya lino ditembeeyi mbanga mutembeeyi boda ku boda kali ani abasinga njagala nga sinakuta ambassador nkubira tochi mu kalulu 2021 oba 2021 akalulu ako tochi okalaba otya akalulu kano abayimbi abalippidde nga balabye Bobby Wine aliko amasanzi mulimu abayimbi abagenda oggwa tubakube kibwoko mulimu abayimbi abazze nga newe yesimbawo ku bwekyalo teri ajja mmuwa nga omanyi abayimbi balippira balaba gwaka mu muli bangi kale nina ne benawudde ntino basalongo Siraje Sembera abo baani ba Victor Kamenyo baani bagenda bakuba kiboko babwere ba comedian oli n'aleeta tino yesimbyewo kataasa kipa ya bia abayimbi bangi n'abe bajja okuwa bangi ngamba akalulu Bobby Wine tuligenda otuuka mu mwaka nga ye president 2021 akalulu nga tukatuddemu nga ye president waafuka president ki ekisookerwako eri ambassador ky'oyinza okusaba ekisookerwako ekisooka kankugambe Bobby Wine ng'alidde ensolo bbula ekyalo kino kyonna tuba tuvudde ku bino nga batubalirako sooka weebuuza Bobby Wine ng'alidde kubulako abamanyi mu famire mukazi we abatammanyi muganda we abatammanyi kubulako tekubulako nawe mbulako ka ofiisi kenfata oba okubulako ku security embulako kati tayimu eno manyala muvubuka munnange kwa Bobby Wine muvubuka munnaffe ate atuwadde challenge ebyobufuzi bya Uganda Bobby Wine abikyusizza ebitabadde edda twali tumanyi abasajja abalina embuto ennene abasiba obutaayi abavimba ennyo nga tumanyi be baakabi naye leka tubalabye nga baddaawa omulembe gw'abavubuka olaba omwana ali mu ghetto abawaakabi so ku kikumi abayimbi ne bannabito ne bannakatemba ogyeko abayimbi bakola kuludi n'abasigadde obawa percentage ki abayimbi okuyitamu n'okugwa bangi abagenda okugwa ate kaliya zaabwe zigwa basingeyo obuyumba bwabwe n'obumotoka babagobe amina so 2020 king of analysis njagala twetolemu batulambuze nga tusiibula nera watugenda ofuna obubaka obusembe bwa ambassador katusoke twetolemu mpola mpola mbagamba mulemu okwejubisa obulamu bw'ensi bukyuka
olwalira mu mizigo ne bagoba kyolabamu bavigita kamyo wiraba bagoba badijje mayiko babagoba bandiroodi bintu olina kukola kola ate weegomba omuntu ng'olina ky'omuyigirako mukulima muno ambasada ani akuyambako otera okubeera weno nkeera nennima nenfunayoko n'akasente n'abalimi ne balima ne bakwasaganya muna ebintu byakuye enaku lwe tubadde mu bulwadde bwa kalinzi olinda bootya nga nkaabira kawunga ndikaabira kyakawunga wano nkaaba kawunga enjala ngenda neetokoseza omuwogo jalukirireko eno nga neetokoseza omuwogo naakola ogasagasa mpolampola muwogo nyaanya naye kati ekitya nsibye mu kibuga masannyalaze gokka era wabeerawo members alala tonamugwe era nziramu ggaba ennamba wasimanyi eri 07-539-91-967 namba ya ambassador of fire base Nateete jiddemu eri 07-539-91-967 ayo mukwano gwange faani wange naga ambassador nange kankuyame kusikireko omuti kiba kiwedde so mu mbeera exclusive interview ya ambassador gwe tusoose okufuna olunaku lwaliro nga tumukyaliddeko omuyimbi yenna ng'oli eyo mu Nakatemba si muyimbi yekka omuntu ali ku radio tv mu industry mu drama theatre n'ebisigadde comedy mubeerewo okonekemekolere tuze o ambassador tuyige abantu mbadde mwogera nnyo ebintu eri Bobi Wine nti ye muntu atayagaliza muntu ali eyo nga akoze naye tafunye muso olunaku lwaliro ambassador Firebase y'omu ku bantu betuleese n'atulaga nti alina keekoledde mu muntu gwe mugamba nti teri kyafunye ate nga imagine musajja akubye bukubi masimu ate mwabadde ku bisegere Buchaban wafuna ki gwomu ku bantu abayimbye gwe tugikiriza nti wali vice n'abantu b'enjawulo bazibabeera ne Bobi Wine muvaako so kino kyakuyiga tetumuleese buleesi kwejubisa naye tuleese nti alina kyakoze so mu mbeera eno subscribe nga kona mu kadaako yes eno channel yaffe enkola video tukule twongere okuba nga tukikuba tuli mu bantu kasanvu then kasanvu kanyama tuli mu bantu 10,000 tukitegeeza channel zaffe 2 zitambula odunagwerako omwaka guno tujja kuba tukikuba tukyambuziza njagala obeebaza okuba abalabye abalungi n'okuba nti mukonye n'okutugobera olugendo gye tutindiza eggendo kumpi ezigoti ambassador gye bamuzaala ate gye tukwasaganyiza ate gyase n'akola amakulu gano so tukwebaza nga Japan of Hero FX awadde ku kamera amakulu ag'ennyumba jangodde wano ngalabeerako mweno wide angle oba wide range ne ku WhatsApp number ya 4 kuyagala ambassador Firebase genda kwa tuyisaamu enamba empolampola tujaji fedingamu tugiyisaamu tiktak mpolampola obenga omudduukirira mu mbeera yokuba nti yeetaaga kuza amasanyalaze gokka ago tegatwala bula amasanyalaze tegali wase nyumba gyazimbye bukadde n'obukadde mitwalo 5 kakadde agalina namba y'essimu agibawadde oteekako buteesika mobile money omugamba naagiraba interview ku nkola ya video ne bagaya abo b'enkola ya video bane rupi so embeera eno bwetyo tubadde thank you so much we sign out sajja muwadde ku paapaali naye agenda alyeko yeeyagale afune ensigo y'obulimi